You remember Mwami Museveni nga yakajja nga kabwanango ne police. Tuberera wano nga president wa Law Society alira kuki? Kutale naye baloya basirise. Era ekyo kye nabagamba mweveriti muli bazibu nnyo. Baloya bo bokaboka balonda se makadi bonna ne bagamba nti tujja kola nga temuna resolvinga nsonga za president waffe. Ensonga eggwa. Ne buli omu asirise selfish ali mu kachemba ke. Mwogerako kubanga era ne bwengenda mu maaso ge sisuubira nti asobola okunsalira amazima. Era bwe baŋŋamba namboze wasa omuntu tukusimbye mu maaso ga Sekaana ntandikirawo emiranga nakulama. Omuntu omusanga awo nga yagamba mbuze Bishop gundi nze gundi naye nga kaada. Era nga ekifo ekyo takirimu lwa bufaaza, takirimu lwa bulevirandi, takirimu lwa bwasheeka naye nga akirimu nga agent. Nze tewaliwo kintu kinnuma nga lugero lwa Yobu mu Bayibuli. Mbunno ne Katonda bwe yali atudde n'omwana wa ne Sitaani najja n'akiikira wamu n'abantu ba Katonda. Olukiiko luli mu ggulu. Katonda atuzizza bamalayika mbu ne Sitaani najja. Namugamba nti oyo Yobu oyo. Namugamba Sitaani ovaawa nti nveeyo mu nsi. Omusajja wange Yobu omulabye nti mulabye. Omulabye bwanjagala akwagala ki? Wamuwa ebyobugagga. Mbule bateesa mugendo bimuggyeko. Banadini bwenjogera bino tebanyiiga. Tulaba ne Katonda kitaffe mu ggulu atuula Sitaani naye n'abanga akiiseeyo. Ate kati olukiiko lwa Bishop lwaki Bishop lulema tutya okutuulamu omufaaza nga mwana wa kibi. Mama Musumba yalwadde kibumba eddagala liri India. Ne bajja bamugamba nti munange no president yali kuyambye. Naye nti ekikulu namwe mubuulira mukola ki? Katonda ye w'amaanyi. Era buli kaseera wajja kusitukawo omusajja omu oba babiri era bo basigale ku mazima. Nagwe ezo nali mbuuza abasiraamu bange nimwe muwulira mutya ewaffe kiringa ekyetteeka nti buli Bishop gwe batikkira gavumenti emuwe emmotoka empya ey'ekitiibwa naye ate mweno buli mufuti district car ate ye tebalina kye bamuwa wadde akagaali. Namugamba nti osaana ompe empya kubanga ne 226 anaatera okukola ki? Kugamba oyo teyakoma na kugamba nti no mpe emmotoka naye yalaga n'okulaga nti agitwala for partisan work. Kibazo jjukira bamenye ekkanisa y'omundeeba. Fena ne tukuba enduulu ne tugamba kino tekibangawo. Mukwano gwange Betty Kamya n'agenda ne yeekyanga. Muntu kyamenya ekkanisa. Munnange abalabirizi baakuŋŋaana ne bagamba bagenze kulaba kkanisa bwe bagimenye. Awo wenyini ku lunaku lwe bagamba okugenda basabirewo basi we zaabasanga ne zigamba nti bakitaffe mu Katonda. Bwe bamaze okulambula ekkanisa gye bamenye ne balinnya basi ne bagenda Namunkekera omukulu Salimu Sala abayigiriza okulima n'okw'omulembe. Nange ku olwo nakola ebya Ssentamu ono mutabani wa Gundi wa Nyanzi. Anti nange ndalimu mu kifaananyi ne Museveni. Nga tulina enjogera egamba nti olyanga faaza alambula teyaliyo. Kubanga faaza bwe yabanga atambula nga bakatuliki bamuwa enkoko bamuwa amagi bamuwa ki naye kati bamukuba bwama faaza. Twalina ennumakulu twalina eggulo Katikkiro yayogedde ebigambo ebyamaanyi ne nninda akone ku mabanja Mengo g'ebanja Central Government. Naye munnange kakati buli wamu bagamba onoyombera ne Josaka omusinga wa Lwenzululu bwe yabagambako ne bamusitukiramu mu abantu ba bulijjo mwaddawa. Ne kati tunuulira omusajja nga Besigye ali mukomera bamuleeta mukomera wano ne wabula abantu 10 ku kooti. Gavumenti kati yasazeewo nti nini namba yo kadi yeyo namba yo eya nini kati ye tax identification number. Omuko gwendeese businessman y'omukuba businessman wano mu kibuga emukono musajja avuga boda musajja watu oba atunda fene gwe w'omuwulira nti banambooze babagabidde obukadde 10. Mwami Museveni aba teyatunze nteye naye aba yakutte ssente zammwe. Omanyi abantu abamu buli we tusituka okulwanirira bino ebitwalowooza naffe tulwanira kutuula wali oli watudde naffe tukole ebyo oli byakola era olinaganza ebinkwata nze omanyi munange siri mu byabufuzi obirimu ssebo ne nnyabo oba oyagala kubanga wogenda obibeereramu nalumansi asoma P3 ssente ze luli obadde ogenda ewedi master n'owandiikayo n'obubaluwa
kati zigenda mu revenue authority. Museveni alinganga mukazi mukadde nga yayagadde akalenzi akato. Bagenda ku mbaga kalenzi kazina kadde eno mu bitooke nga lye kaze kadde likasika likaze eno mu ttaala. Mu gavumenti yennyini mulimu abantu abaline mwami Museveni naye nga bo baagala gavumenti yegwe. Be bakola olugambo. Abo yakubira Ssenyonyi n'amugaa nti Ssenyonyi n'ebifaananyi biibino. Yenjiri ya Yesu Kristo. Yesu Kristo bwe yajja kyovola babamugoberera. First of all abayala yabaliisa. Naye waliwo munadini omu bamugamba yatwala ekifaananyi ky'abagoberezi beebweru. N'agamba abazungu nti bannange mulaba obwana bufa enjala. Kati omuzungu najja atunula ku bwana obufa enjala. N'amugaa nti bano bali mu bulabirizi ki nti obwange bwennyini. N'amugaa nti Bishop ate gwe ng'olubuto olugo lunene. Dutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios egikwanjuliro CBA otya ampuliriza. Eyakoze olwaleero webale wonna wosinziira okutuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Akadde katambula mpola mpola kalimu ekiddedde naye alima bw'oba oyinaawo owala bw'oba oyinaawo otakula ekyo kikole bw'oba oyinaawo osimba ky'osimbye kikole. Nga bwe ngamba bulijjo ayina ekisolo toyinza you can't go wrong oyina ekisolo wokiyina wonna wonna mu nsi yattu eno beera nabyo. Abaakuno tebannayiga jo nalabye omuvubuka ng'ayina obumyu obwo nali ne Dr. Kisamba Mugerwa wano ng'encouraginga abantu okubulunda naye bwe bwatuuka okulya ne mugamba Dr. Kisamba abantu baalunda obumyu n'ambuuza gwokalya konza sinaba nti gwolemesezza akatale k'akamyu nti gutandika okubulya olaba abantu bwe bataabuliye. Ntomanyi nina ekizibu kimu. Siyingira mu kintu kitaliiko baguzi ba ku kyalo nga baŋŋambye mbu abaguzi bali eyo Kampala simanyi abahoteri babya simanyi abazungu. Ekintu kyonna okukinyingizaamu waliwo ennaku ezo omuntu yankonvinsinze okulima ffene era ngenda kusimbayo okusooka yiika emu gy'emiti 12 gyonna gijjamu yiika emu. Yagamba mugendamu emiti 22 naye nze nja kusimba 12 kubanga nze njagala nsimbe mu n'olusuku ate muyiika bagamba mugendamu ebiro ebitooke 12 kakati nina okutetenkanya ntekemu ebitooke bitono nefene mutono naye ekimu ku bintu lwaki nabadde convinced is because mumanya abamulya manya abamulya nga sibannaŋŋamba nti no bamutwala ejibu nze nzekka ng'ontandikiddeko awaka ne balirwana manyi nti ffene ddala mulabira ddala abantu nga bamugula kati nga bwe tulina amasomero gano aga private schools manyi nti akateeka kati nsobola ogaa nti isomero eryo nditwalira ffene ntwalirayo ekifene hoteri eyo ndabira ddala mu butale nga waliwo abantu ng'omulimu gwe kutunda ffene kakati okwo kwengatta kiri kye bandaze nti ffene bw'omukaza ng'olina solar dryer n'omukaza agula omutwalo gumu mu 8 ekiro ate nga neyo market bagamba weri obuuza ima mu kasozi kati eyo yo kunze eyokubiri osooka eri primary bakibaza abakikubako n'akisala eri engalo ey'omutwalo gumu mu 8 kubanga alolisi buli kifene kivaamu kiro enkalu at least so bw'osanga nti that means nti buli kifene kivaamu omutwalo gumu mu 8 n'ojjako era ezikoze ne bw'ojjako ezikoze nga mutwalo n'osigaza 8 era obeera mu business ate nga ffene omumanyi abala almost throughout the year naye kyenjagala okugamba kiri kimu nti nga sinalowooza ku eyo market eyo eri beautiful ndowooza eri emitala ndowooza ku eno eri loko kakati nze bwe baŋŋamba ekintu nti abazungu bakyagala ekyo sikigendamu kubanga tewalima vanira kyalimya abantu mulinga vanira no kyali kirime kyakuva dda ekyo kyali kirime kyakuva dda lwakuba abantu baali tebannakimanyiira nnyo naye
waliwo bino lundi obugubi abazungu babwagalanga abokukyalo ewaffe bakayita akanyonyi tebakalya abaganda awo ntya nnyo okuyingira bizinesi bwetu ne bwenyumiza nti efuna naye siganye ffe okuva edda twalunda obumyu nga tubulunda nga pet nga bumyu nga buba bw'abaana mama alina bwe yakatufumbiranga naye ngera naye bagamba mufumba akamyu k'abaana Ampuliriza Lutindo betibuuza abantu osoose mu mboozi y'abalima nina mukwano gwange ate omumanyi Sanasiyo Kasule Sanasiyo era naye yali atugamba okulima ffene era ye Sanasiyo aga nti bobera ne yiikemu totegana na mwanyi lima mu ffene abantu abamu bagamba naye ate nze nakirabye tosobola okuzimba ffene mu mwanyi yes nebikulira wamu byombi bikulira wamu bw'obanga okigenderedde nti okendeza bungi bwa buli kimu waga nti muyiika yettaka mugendamu emiti gyaffe ne 220 gwe bw'oba onoolimamu emwanyi otagyetingamu emiti nga 7 ate n'otuteekamu n'emwanyi byonna ne bitambulira wamu ng'ekimu kiwagira kinnaakyo asabo ne banyaba batuliriza muli mutya mwebale emirimu mwebale neiba wange yazze abadde n'olusuku lwe naye yalusalidde ogwo okufa yalutemi netuluyiwa ku ttaka nangama akati njagala nange simba olusuku nga lulinga olulwo nga luli mu compound ng'olusuku luli mu compound n'ebinnya bino ebigazi byosimira ddala ne bigenda wansi nekiba ekigazi era tubaddeeyo naye mwattu kyemuvuddemu kubuulirako yaŋŋambye nti atuwuliriza nnyo wano nga tutandika kati weewuunye neyiba wange naye ate yasinze nnyo okunjigako nga tuli wano ng'oli ku radio nga tuli wano ku radio so era kati twatandise tubadde tusimba bitooke byaffe ebyo twatandise kubanga buli obutonotono obwo bwe tusimbira mu binya ebyokungulu obwo manye ekitooke kirya kidda kungulu kakati bwe kibeera ku lujja bw'okisimba mu kinnya kino ekitono kiggwayo mangu ne kidda kyonna nekikutuka so bw'osima ekinnya nga kigazi ne mukokakoko omutonotono awo ava mu lujja agenda mu kinnya wali nina ku ettaka ne lyeyongerako so kimala emyaka egiwerako okusinga wali owange kindaze nti n'amatooke gali maneneko okusinga ag'okulujja gagejja okusinga ag'omu lusuku naye oba tetumanyi lwaki oba kiva ku naye ndowooza endabirira manyi bagamba nti maniwo asinga obulungi eri okulima kyekigere kya nannyini nnimiro nti nannyini nnimiro buli wayita mu lusuku n'emikisa gyalwo olusuku olw'okukola beta kakati wano ku lujja obeerawo buli lunaku ekyokubiri amateeka gonna wano tugakwata olw'okuba tuli ku lujja tetwagala bitooke bisaakaale obisala ne bisigalako 3 bw'otuuka eri mu nnimiro ng'entengereza ezikwata ng'oleka ekitooke nga kibeerako ebitooke 6 so luno ku lujja wano waliwo endabirira ebeera betanze bwendowooza bwento bwe nakyennyonnyola otherwise simanyiyo nsonga ndala lwaki amatooke g'okulujja kati gagejja nnyo okusinga agaawa ampuliriza ag'omu nnimiro eri awala gy'ogalima amangi ebintu ebyenjawulo wiiki ewedde ebyabaddewo Ssaabasajja olunaku lw'eggulo baatuuse ku ntikko y'okujaguza kw'amazaalibwa ga Ssaabasajja emyaka 7 egy'ekitiibwa Lubaga mu Cathedral wiiki ewedde otuddewa wayi sakulengedde wange badde ku TV naye wiiki ewedde era twacelebratinga okujjukira Dr. Sepiria Lwanga Kizito Lwanga Lubaga n'eddwaliro eddungi eyo wavuddewo mwebale nnyo oluvannyuma Archbishop n'atukyaza ku kyeggulo okujjukira Dr. Sepiria Lwanga ate n'ekyo nze nga maama w'omugezi simanyi lwaki kyambuuka n'abo ekyabakadde twali nabo abeewammwe ekyabakadde abaalugazi twali nabo ku kyeggulo kijjukira Bishop Sepiria ne bamwogerako ebirungi byonna ekimu ku byo kyali kya musajja eyali teyeerya ntama
nga ensonga bweba ya byabufuzi ajogerako bweba ya byabulamu ajogerako nga teyeekanga nakulwajjo nalabye yazuukidde ne Archbishop n'atugamba enjogera gye yayogeddemu ku bikwata ku Buganda nagize namu bwenzi ninga zimanyirwanga mbadde neerabidde nti yafa Archbishop Semogerere yatugamba ti bino byonna mu byogedde ti buli omu ayina engatta ezikola ki ezize ezimutuuka nti era temunsuubira okwambala eza sepiriya nja kwambala zange. Enjogera gye yayogedde ku nsonga za Buganda olunaku lwajjo kyandeetedde okugamba nti Kereziya nsajja ekulaga nti nno ng'Abaganda olugero olutolutwalira mu bubi naye bagamba nti sekiyumba kya mulogo muva mulogo mudda mulogo ndikwegamba ennyumba bwebanga erimu abantu ab'ekikulu ekimu era ne bwogamba nti onaavuddewo naddawo yennyini kubanga eggulo Ssaabasumba yayogedde ng'omusajja omukatuliki Omuganda. Naye Betty awo nyini nga sinagenda mbirala ku ekyo bwe nali ntudde nga mpulira boogera ku Dr. Cyprian Kizito Lwanga abaludde wano tujjukira Bishop Dunstan Nsuubuga twalina Kalidinaali Nsuubuga naye omulembe ng'ebintu byakazigizigi abajjukira waaliwo Bishop Luwumu oyo saafuna mukisa mugumulaba Festo Kivenjere baali mu mbeera zaabwe nga nabo ku revolution y'abantu basajja bakambwe. Nenzijukira bannakenya balina Kalidinaali Otunga ne bajja bwe baatuuka ku mulembe President Daniel Toroitich arap Moi we yaviirako ne wankubadde bannabyabufuzi baatuukanga ne bamala ne baddayo kubanga kati ndaba Baba Raila Amolo Odinga balina lwe baatuuka bonna ne bayingira ewa Mzee Moi ne bagatta wamu ate ne baawukana bwawukanyi ng'alonze musika naye bannaddiini Kenya basigala nga lyeddoboozi erigamba kuba ebyobufuzi era erikulembera kyekimu ne Zimbabwe ne Zambia especially ne Zambia ne Malawi kati waliwo atali mwangu ekonga kati bwenkomawo nembuuza omanyi wali wano last week ng'oli mukambwe nnyo otulangidde era bewowandika nembiweereza mukwano gwange Aruna Kanabi ne Kakande nti Nambooze naye aleke kwekangabiriza tayawukana n'abeeriiti balala tayawukana n'abeeriiti balala yeekangabiriza naye Nambooze eyo segment y'abakulembeze yeeri luddawa n'abakulembeze ab'ennono twogera I know that kiri abantu babeera very careful bwe baba boogera ku bukulembeze obw'ennono n'ebyobufuzi naye twalina Dani Muliika wano nga Dani Muliika bwakwata omuzindaalo gw'omwekangira eyo naye nga ye ebibye tebibeera byakwekwekerera. What has happened to that other community? One, has it been alienated by bannabyabufuzi, by byetukola abalala batya nnyo omukulembeze wa kuno naga nti ntayi oba naga nti wayi Katonda alibalaba emisana n'ekiro? Okay. Obwannakyemalira obuli mu Uganda bubadde n'ebbanga ggwanvu ate President Museveni azze ayonooneka obwannakyemalira bwe bwe bayita gradualism, dictatorship by gradualism, nti sigamba mbuno bwe yatandika azze agenda mpola. Waliwo nakyemalira omunnamulabye ng'atandika naye ng'ensi yonna ekuba enduulu naye nga nakyemalira akolazi atandika bamuyitani Tawole
Ani? Eyawambye obuyinza. Traore. That's a real dictator, benevolent one. I'm not sure he's even benevolent. He's outright. Nakyemalira yennyini awedde emirimu naye najja n'asanga nga gavumenti z'abaana abajjira mbululu zisobezza yazze n'emmundu neyeekozaawo awo amalala n'obungodyengoddi abantu endulu neeraya wuuyo sijja kutambulira mu mmotoka nnungi namulabye wuuyo sijja amalwaliro gabeewo waliwo omulala yali wano South Africa Tanzania mukama muwe kiwumula ekyemirembe era naye yalina John Pombe Magufuli yali nakyemalira naye yali nga akikola mu ngeri enyumize abantu ebabuguumiriza ne Gaddafi bwe batyo batandika. That is dictatorship by gradualism. Kwegamba ajja n'asooka abika abantu nabakolayo ebirungi kati ye Mwami Museveni yekka yali amanyi gyagenda naye Abannayuganda bangi basooka ne bakkiriza ebigambo bye. Kati President Museveni yatandika mpola okutta institutions ng'atandikira ku za gavumenti. You remember Mwami Museveni nga yakajja nga Kabwanango ne police era nga abakoloni abapolisi nga abaogerera ebisongovu era lumu yagamba n'ogamba nti nga wasimbyewo nze n'ente abapoliisi abo bemulaba balonda nte ku bwa pulezidenti ne baleka nze okumanya basajja babi. Manye oluyombo President Museveni lwe yayomba ne abalamuzi manyi oluyombo President Museveni lwayombye ne civil service yonna okutwalira awamu ba civil servants. Omanyi oluyombo President Museveni lwazayomba ne institutions ez'enjawulo. Kati Mwami Museveni mu kuminkiriza agrowinze ba cadres enkola ya Gorbachev gye bamugrowingamu nti abagamba waliwo theory egamba mbu abasuula communism bakwata Gorbachev ne bamuleka n'akulira muki mu Russia mpola mpola nini bamujanga bamulera paka we yafuuka omukulembeze n'asuula ki ekintu wansi waliwo endowooza. Borrowing from that belief President Museveni n'agenda mu police n'atandika mpola okwencouraginga abantu be ne bagiyingira bali abaliwo abakulu bagenda baritayalinga bwe bavaamu bano bwe basembera bali we baritayalinga bwe bavaamu tuusa ekiseera bwe bwakya n'alabanga kati amaze taking over police n'agiteekamu, which was also a natural thing mu kugitandika obulungi nti poliisi oluvannyuma lw'emyaka 4 egya Mwami Museveni okuggyako nga mulimu wa poliisi ow'ekinaana to militarize it yasooka n'aleeta omusirikale omujaasi naye ng'omujaasi oyo abantu bamulabanga yeeyisa kintu kya bulijjo Katumba Wamala General Edward Katumba Wamala ensi yali kubidde endulu nti nedda bannange oleeta otya ow'amagye okukulira poliisi. Katumba Wamala ojjukira n'akola ne fundraising abantu ne basonda tusondere emmotoka poliisi yaffe tugizimbira amayumba pozi yakuba kkubo nga John Omutume abantu bagenda mugamba sebo Yohana yegwe tubadde tulina n'agandi neka sebo wali wanve mabega gwe sisana wadde okusumulula obuki obuguwa bw'engato. So President Museveni okutuusa we ya overthrowing a police bwe tutuukidde wano nga poliisi efuuse a military force even mu bintu ebitono ennyo nga okwambala nti ne bwe baleeta obulesa ekirowoozo ekigamba nti tugambe nedda okugiyita Uganda Police Force kireetamu feeling y'okuba nti this is something y'okukozesa eryanyi tukyuse erinnya lino bateekeko akagambo service Uganda Police Service n'agamba nedda ssebo. Ennaku zino Mwami Museveni mu nkola y'emu tubadde tusigaze ekitongole ky'ebyokwerinda kimu ekibadde kikyali mu mikono egiri profession ye prison ni kati ne prisons nkubuulira nga batandise okwambala madowadowa shadow minister si kyekyo kyokka mulimu n'ekitongole kya police kya prison kye bayita special prison warders. Abo bakola ki mu butuufu b'SFC abatendekebwa ne bagenda nga batendekebwa ebyekijasi through SFC ne balyoka bagenda ne babateeka mu prison. Era omu ku bo batwala Dr. Besigye leero
Ruzira enkya ne bajjayo prison osiwayo eyali amazeeko emyaka omusajja omukulu mu polisi mu prison oli amanyidde ddala prison bweteeka okulwaninga professional eddembe ly'omusibe biki ne bamugjawo ne baleeta omuvubuka muto ne bamugamba kati gwokulira prison awo omu ku bali abo abafaanana bwe bato era kati ne prison nayo yagenze era kati bino byolaba nti no bagamba ono eyaggwerwako ekisanja kye nti contract yaggwako n'esigalako byabashayija because kubano be baleesa ab'SFC bakyayagala bamanyiiremu emyaka nga gijo ejja contract yono so bwavaawo omu kubo akulembere prison service kyekyo mwami Museveni n'atwala poliisi kati buyo yatutte prison n'atandika amaki ekitongole ekiramuzi yabavumanga amweyambaza biwiji biki n'atuuka najjamu abalamuzi abo basekoko kyabajjukira waliwo omulamuzi wange oyo yansumulula nga bansibidde obwereere kama muwumuze mirembe okutuuka ku bano abasembyeyo bano balaki Stella Arachi Amoko abasala emisango gy'ebyokulonda ne bagamba kino yasooka bakanye ihamba mpola nti anti emyaka gyammwe babawa security of tenure negyo giriggwako negiggwako ne balitayalinga kakati nayingiza to the extent nti looya we owinyidde looya wa Museveni kati yakulira ekitongole ekiramuzi looya wa president Museveni eyamuwolereza na musango gwakubba kalulu kati yesaabalamuzi gyoloopa Museveni ng'akubbye obululu era wano juzi Singiza teyasembedde omulamuzi Singiza kati maama ulira mwogedde kasobola n'okunona wano bantwale contempt chairman wa Judicial Service Commission tubeerera wano nga president wa Law Society alira kuki kutale naye balooya basirise era ekyo kye nabagamba mwebeeriti muli bazibu nnyo olidde basirise bali awo munnaabwe ali ku ttale nalabye okusinzira bye yawandiise ng'alinga agamba mbu bamukubira essimu ne bamubuuza semagadde kati tukole tutya b'ekifo ky'okubaako kye bakola bamukubira eri gyali ku ttale mbu tukole tutya kati olaba ne baddayo balooya bo bokka balonda semakadde bonna ne bagamba nti tetujja kukola nga temunalizolovinga nsonga za pulezidenti waffe ensonga eggwa ne buli omu asirise selfish ali mu kakyemba ke bwakwata busangosango bwa gavumenti bwabutwala nalaba omulamuzi Sekaana basooka mwasayininga misango abeenaalemu bonna mu Greater Mukono ababba obululu ye yabawolereza nga looya okuva eyo mu misango egyo ng'akubye essama ng'afuuse jjaaji mwogerako kubanga era ne bwengenda mu maaso ge sisuubira nti asobola okunsalira amazima era bwe baŋŋamba namboze wasa omuntu tukusimbye mu maaso ga Sekaana ntandikirawo emiranga nakulaama abo bansalidde bwakufa ngenda ne mukaduukulu nsambagala so ekyo ekitongole ekiramuzi n'akiryawo fast forward Museveni n'ayingirira amakanisa eddiini n'aziraba nti zino nazo institutions nazo zindi bubi nga sinatuuka ku ddiini olaba ebibiina by'obufuzi byonna yabitwala mpola nagende ewa mukulu bidandisali nga ngenze mulabako naŋŋamba bannange nabawulidde aba DP mugamba timugenda okwawula obwa pulezidenti ku bwa candidate nendowooza nti amagezi bambigaze mugenda kwawula mugabe bwa presidential candidate naye ekibiina mukirekerese mwogerere mwakiwadde muganda wange Sebaana gwe mmanyi omusuubuzi n'agamba abantu mmwe temumanyi kye mwakoze okuva ku Sebaana muzeyi Sebaana sebo twabeeranga naye nemwogera waliwo nnaku lumu yali mu America Museveni naganjagala abeesimbyewo basinkana mu State House netugamba Katonda atuyambe tali wali mu America muzeyi yajja kiro ku nnyonyi tugenda okubeera wetuti ku TV nga tugamba nti Sebaana atuuse mu lukiiko kakati ebibiina by'obufuzi n'abiryawo byonna bikansangwa tewakyali n'ekimu kakati njagala ogende ku bannaddiini kubanga nkyayagala okumanya bannaddiini kyeki ekibagaana okwogera omugenzi Cyprian Lwanga yali mwana wa ssenga wange mutabani wange ate yanjagala nnyo yanyumizangako bingi nga maama we naye ate bingi yabyogeranga kyere ndowooza yababuulira faaza eyafa lwakeera olunaku lumu faaza n'afa faaza bw'afa
abantu ne baveeyo mu kitongole seemwayi ne bakima ebyabo bagende wa Bishop namugamba nti sebo Faze yafudde yabadde mukozi waffe yafudde naleka tunonye bikola byaffe byabadde nabyo era ogenda okuggulawo ekisenge mwe yali asola ne bajjamu emmundu 2 n'ebyuma ebikozesebwa mu kuketta. So bano abasajja bakwata abantu ne babayingiza ne madiini ne basoma obwa Levirandi ne basoma obwa Faza era bigenze byetoloola abamu kubo bakuze era babaleze abamu kubo batutte n'ebifo ebyobukulembeze mu makanisa. Sigamba nti be bana abaliko ngambye abamu kubo. Kakati omuntu omusanga awo nga yagamba mbuze Bishop gundi nze gundi nenga kada era nga ekifo ekyo takirimu lwa Bufaza takirimu lwa Levirandi takirimu lwa Bwasheka nenga akirimu nga agent ng'ojja namusanga nga ne mbulijjo si musiraamu oba si mukatuliki ninga agent abo bali awo. Of course kugatta n'abantu abalala kubanga ne Yesu Kristo mulaba nze tewaliwo kintu kinnuma nga lugero lwa Yobu mu Bayibuli mbunno ne Katonda bwe yali atudde n'omwana wa ne Sitaani najja n'akiikira wamu n'abantu ba Katonda olukiiko luli mu ggulu Katonda atuuzizza bamalayika mbu ne Sitaani najja namugamba nti oyo Yobu oyo namugamba Sitaani ovaawa nti nveeyo mu nsi omusajja wange Yobu omulabye nti mulabye bwanjagala akwagala ki wamuwa ebyobugagga mbule bateesa mugenda obimuggyeko. So naye ne Yesu Kristo yennyini bwe yajja wano n'ayita abantu. So kati kyenjagala bannaddiini bwe njogera bino tebanyiiga tulaba ne Katonda kitaffe mu ggulu atuula Sitaani naye n'abanga akyeseeyo ate kati olukiiko lwa Bishop lwaki Bishop lulema tutya okutuulamu Omufaza nga mwana wa kibi kyekimu. Yesu Kristo bwe yajja n'akuŋŋaanya abasajja 12 kiteekwa okuba nti Yuda yali musajja nga Yesu amukkiririzaamu nnyo n'amuwa n'ogw'obuwanika. Niraba sente ne zimukema abamu bannaffe abo babaguze sente ne zibakema mu bafu abapaatirisi nnyo olw'okuba tebabeera na baana tebabeera na maka naye ate bwe kituuka mu ddiini endala abantu gye balina amaka mukyala we mulwadde bamugambye alina okuweerera abaana maama musumba yalwadde kibumba eddagala liri India ne bajja bamugamba nti munange no President yali kuyambye naye nti ekikulu nammwe mubuulira mukola ki nammwe mwonoona nnyo. Omusajja bamala omutwalira mukazi we India mazima ne bw'aba nga naye abadde abuulira nnyo enjiri atuuka ekiseera n'agamba owaayi awannyo waawo. Ekisooka basooka ne basponsoringa enjawukana mu madiini. Olaba n'eddiini eŋŋumu ng'Abakatuliki nayo bagitemako embazi. Nze nalaba Nadduli nga yeewuubanga ewa Faza Kibuuka wano tuuka omugulira ettaka wano Namugongo nga ssebo Nadduli Minister without portfolio gwe batumayo yakiikirira gavumenti nga bagamba Catholic Church bukyanga yeepanka nayo keefune enjawukana. Munnange wakati mu kugamba munnange uno atufuukidde ekizibu oli kyagambye naye nammwe muli bazibu nammwe mubuulira buki njogera olunaku lumu mutabani wange Mukama muwummuze emirembe Bishop yakwata n'akola banka ye Twekembe Wekembe aba yakagiteekawo Mwami Museveni najja naga nti ngitaddemu obukadde bali 5 kwegamba ebintu ng'ebyo abantu oluusi bibaseeseetula nabo kubanga ffenna ku nkomerero ya byonna ne bannaddiini nabo bantu naye kyekibeeredde nti Katonda ye w'amaanyi era buli kaseera wajja kusitukawo omusajja omu oba 2 era bo basigale ku mazima. Kyova olaba nti after some time era ogenda okuwulira ng'ate wavuddeyo omu ow'egindi ate ye n'ayimuka n'agamba nedda bino ebigenda mu maaso biki bifo. Naye kwegamba wabaddewo okunafuya okw'okulaga bannaddiini aziifu nti nno bali bamu ku ffe. Nagwe ezo nali mbuuza abasiraamu bange naye mwe muwulira mutya ewaffe kiringa ekyetteeka nti buli Bishop gwe batikkira gavumenti emuwa emmotoka empya ey'ekitiibwa naye ate mweno buli mufuti district car ate gye tebalina kye bamuwa wadde akagaali. Kakati omusajja yaleese emmotoka ye mwotambulira waliwo neyamusabira juuza awo n'amugamba nti sebo sijja kutuma
kanjogere mazima mukama wange emotoka gye wampa ekaddiye teyakoma ku ekyo namuga nti osaana ompe empya kubanga ne 226 anaatera okukola ki kugamba oyo teyakoma nakugamba nti no mpe emmotoka naye yalaga n'okulaga nti agitwala for partisan work yagamba sebo ne 226 anaatera okukola ki okutuuka kibazo jjukira bamenye ekkanisa y'omundeeba fena ne tukuba enduulu ne tugamba kino tekibangawo mukwano gwange Betty Kamya n'agenda ne yeekyanga muntu kyamenya ekkanisa munnange abalabirizi baakuŋŋaana ne bagamba bagenze kulaba kkanisa bwe bagimenye awo wenyini ku lunaku lwe bagamba okugenda basabirewo basi we zaabasanga ne zigamba nti bakitaffe mu Katonda bwe bamaze okulambula ekkanisa gye bamenye ne balinnya basi ne bagenda namunkekera omukulu Salimu Sala abayigiriza okulima n'okuba omulembe ampuliriza Lutindo nkomawo ndine Betty bakireke Nambooze enkomerero ya byonna abakulembeze baffe ab'eddiini bantu bava mu ffe ebitutiisa nabo bibatiisa ebitusanyusa nabo bibasanyusa ebitukema nabo bibakema nali mmanyi bo baawukanako ebitusomooza nabo bibasomooza kyetuva tusabibwa okubasabiranga ennyo kubanga bo balina obuyinza obw'okukiikirira kitaffe ali mu ggulu nga balungamya abalala ng'ate abantu batera nnyo bagamba nti abantu Mukama yabakola nga bali manke si mankeddu Airia akugambye ekisooka Kansola Dislas Lwakafuzi akugambye nti akuwuliriza era akutumidde Kansola Lwakafuzi atuwuliriza nnyo era mwebaza webale nnyo Kanso lyotya munange obulwadde ndoza nja kunyigiriza mbuli ngeri ngendeyo wiiki eno mulabeko eriyo omulala Yokaana agambye nti waliwo ne Bishop Misaili Kawuma nti era mu kuziika oyita ojooko yasoma ekitabo n'ayogera ebikaawo okukira omususa gamba mbu naawe ozze naawe abadde otuyigganya ozze naawe ozze naawe envunyuzi kulye yabusomera ezabbuli eyali enzibu ennyo naye ne batabaako kye bamukola abamu baafuna obuzibu oluyinza okulowooza nti tebalina kye babakoze naye abo abasajja ba Katonda tajja kuvaayo agambe nti munnange bankoze eki bankubidde essimu ne baŋŋamba nti kale oba oyagala biddemu owulidde so n'olwekyo nabo bafuna obuzibu bungi nnyo nze nalaba twalina omulabiriza emukono gwe baali bayita Bishop Luzinda omujjukira Eriya Paulo Luzinda omumanyi naye yali tanywa guteese twagenda naye okuziika nga president waali bamumma emmotoka bwe yatuuka eri n'agamba nti ye tagenda kukola ki kubuulira tajja kwogera twagenda kuziika mugenzi Sebunnya n'agamba sirina kwembuli ono abadde mubbi bano babadde babbi President Museveni n'amugamba taata Minisita Sebunnya olwafudde n'agamba ono y'omu ku babbi President amugamba taata gwe Katonda asala emisango mu nsi teyakomaawo n'agamba nti ye agenda kubuuliza luyimba n'ayimba luli olwa Nebukaduneza bwe yali afugisa obuyinza nga tagambwako n'agamba nti ye meseji ye yonna eri mu luyimba olwo n'eri omulala akambuwalira Luzinda era Luzinda yalajana okufuna emmotoka mwatu ate mpulira nti bagimuwa awumudde paka we yakaddiwa era bwe yakaddiwa ne bateekako Bishop omulala president basitukiramu era n'aleeta emmotoka naliwo kubanga baali bakamala wiiki emu yokka okukuba akalulu k'emukono kijjukira nti by-election y'emukono eyali etusse yali yakagwa bweti nange kwolwo nakola ebya Sentamu ono mutabani wa Gundi Wanyanzi anti nange ndalimu mu kifaananyi ne Museveni anti yansanga mu kyaki n'akyuka n'ankwata mu ngalo nange engalo nenzikola ki nenzimuwa akafaananyi ne bakakuba kuba nalowooza mu kyaki awo kakati omuntu ampaati engalo omanyi Mwami Museveni oyo alina enkola atambula najja wooli yatambula najja wennyimiridde bakanonda bwe nti bangambye kakati oli mubaka w'abantu ng'omubaka w'abantu olina okubeerako n'empisa ntudde wali mu kidaala batikkira Bishop Sebaggala kubanga Mwami Museveni azze
okweyozayoza olwa luzindo okuvaako alese n'emmotoka ya Bishop Sebagala atambula ajja we nali ntudde bombi ne chairman Lukoya bankwata bati mu ngalo tolaba kafaananya kutambuzanga nyambadde boarding nga tekutuuka tentuuka nakava mu kalulu bwe nti ajja nkwata mu ngalo akafaananyako ke bankuba mu church n'olwaliro ke kakyatambuzibwa. So kakati njagala nkubulire nti bannaddiini tubasabire wabula bo tulina obbagamba naffe tulina okubagamba nti tosobola kubeera na mugaati gwo ate n'ogulya. You cannot have your cake and eat it at the same time. Manke si manke du. Abantu bwe babagamba nti oli yalina enkofiira ng'agyetikidde naye endala nga ziri awo kamanko olwamulaba nako ne kakwata enkofiira ne kagyetikkira. Bwe yanyiga n'agamba bannange byenkima zibbye enkofiira yange n'akwata eno enkofiira gye yalina n'agikasuka ku ttaka ne bumanke ne bukwata enkofiira eri ne bugikasuka ku ttaka naga manke si manke ddu. Abantu we bali abantu bammwe tebalaba ebyo bye mwogera balaba bye mukola era nabo bye bakola ki bye bakoppa. N'olwekyo mbasaba nti tulina okwongera okusabira abakulembeze baffe ab'eddiini naye nabo okubagamba nti balina okuyitibwa kwa maanyi. Kakati tugenda mu kiseera kino eky'obululu kino ekyokukomerera Yesu n'okumusalira emisango emibi. Tulina Besigye ali mu kkomera bamulese n'asaba bbeera omulamuzi n'amugamba gwe Besigye byonna bye basabye bituufu byonna baloya bo bye boogedde bituufu. Oleese abakweyimirira batuufu oleese emyaka gyo kubanga bagamba mu Uganda nti bwoba n'emyaka egisukka 5 gufuna automatic bail n'emyaka gyo gikusaanyiza n'obulwadde oli mulwadde n'engeri gye wakwatibwamu byonna bituufu naye emisango egyakuvunaanibwa bwe gikusinga giba minene tetukukkiriza kweyimirira. Bwe munaaba mubuulira ku balamuzi bali bafalaawo mugenda kubuulira mubagerageranye n'abalamuzi b'e Uganda mubagambe gwe mulamuzi gwe Kaniya ofaananye Falaawo oba mugenda kwebuzabuza ennaku ezo bannaddiini babadde n'ekigambo nga Mukama alinga ye yakibaweereza ng'ekirabo ekyebisiyaga nga bakibuulira kubanga it's a soft thing nga buli omu akigendako kubanga ffenna twakkiriziganya dda tetukola ki tetukyagala nga buli omu akigendako naye kibakakatako okugamba ku bapiraato b'omulembe guno kibakakatako okugamba ku Nebukadduneeza Kerode yatuuka n'ogamba mbu bagende batte abaana bonna abalenzi abali mu myaka 3 ng'anoonya ttiremu Yesu Kristo. Kibakwatako ne kaakati ekiseera ekyo weekiri nti no abantu bababuzaawo n'olaba kati ennaku zino abaana baffe babayoola bababuzaawo. Waliwo ebyo ebyogerwa nti no bannaddiini babatta. Waliwo ennaku ezo twafiirwa bannaddiini kumukumu abantu ne bagamba n'ogamba ki ekitwala bannaddiini baffe tusaasira n'abantu ba bulijjo bafa naye okuyitibwa kwetuyitibwa okwa Yesu. Kankusomera ono Adam aga nti kibazo ffe abasajja baffe Abayisiraamu baali yensoga lwaki nsesenga oyogera. Adam agamba nti abasajja baabwe Abayisiraamu baafa bangi ne bakubwa amasasi nti mwe abatudde emitala ne mugamba Abasiraamu twetta ffe ne tutandika okubugujja nga muli twogera bino nebiri naye nga twogera ffekka n'Abasiraamu bangi ne basibwa aganti nga ku nsiko boogera bokka. Wabaddeyo Nagadya awo we mbadde njagala n'otuuka kansooke nsome ne Nagadya ye yabadde akugamba aganti Betty Namboze last week yali awo ngaga nti beelite abatadde mu bukomera nti balidde mu nsi olukwe. Lwaki olowooza abo beelite nga be bawaayo ekiweebwayo mu kkanisa nti ye kkanisa eneeyogera. Bayidawo ne bannaddiini nabo bali part of the elite group. Kati Nagadya akugambye nti abo beelite be wali ogambako be bawaayo ekiweebwayo gwe lwaki olowooza nti ekkanisa eneeyogera. Ng'ambe nti ekirala abantu bavuwadde nnyo ekkanisa ennaku ezo nali ngamba n'ogamba nti oba ekkanisa tufuneyo ne ku mobile money namba
nga bwe tutuuka wali mu kyaki basomayo ne mobile money batambuza akabbo tezikyasobola kusurvivingira ku kabbo. Abantu luli bagamba nga tulina enjogera egamba nti olyanga faaza alambula teyaliyo kubanga faaza bwe yabanga atambula nga bakatuliki bamuwa enkoko bamuwa amagi bamuwaki naye kati bamukuba bwama twalina engoma ngega nti basosodoti ku lwomukaaga balya bulungi balya kyekibageza okiwulidde naye kati abasosodoti olujja bwati olumala okusaba omukristaayo ngazza levirandi wabbali kamugamba levirandi omwana wange mulwadde onyambi otya nga muzisaba levirandi faaza omwana abaana bange babagobye ku ssomero nyambi otya kati abakristu abakristaayo abasiraamu basaba bamasheeka basaba balevirandi basaba bafaaza kubanga bannansi baavuwadde kati ate abasigaza ku ssente kuba bano bagenda waliwo pulojekiti za kyaki twagala kuzimba kyaki sebo munnange ssente ya kyaki ayina ssente namboze anaabawa ssente aga nti mwina okwogera olulimi nange lwenjogera kakati bwe tujja eyo mutuyise mu kusonda ate mudda mu kutiitirya opposition si bwe bakiyita edda amakanisa gaffe gano gaali gayimiriddewo ku buyambi obuva ebweru obuyambi obuva ebweru nabo bisiyaga byabwekiikamu tunulira nga Church of Uganda yalina okwewanduukulula okuva mu Luganda n'ekkanisa y'Ebungereza lwa bisiyaga okiraba kakati olwaleero luli basuubirangayo nti oba obulabirizi bwe Lanchester mwakoze partnership bunatuweerezayo emmotoka ya Bishop kuba nze Bishop wange yasooka emukono the right reverend mukama gwe yayita Mpalanyi Nkooyoyo emmotoka y'emmyufu bwe yagenda mu lusirika Ebungereza yadda nayo ng'Abangereza bagimuwadde era gye yatambuliramu ebbanga lyonna lye yali Bishop waawa w'emukono kakati olwaleero abasajja abo bw'atuuka okusirika ate agenda mu bulabirizi bw'Emityana kubanga obwebweru bewanduukulula mu Luganda n'amakanisa ag'emu Amerika ag'Ebulaaya kakati wasigala ekiseera ng'alina ssente yekka ye mwami gavumenti ate nga mwami gavumenti bamuyita mwami Museveni erinnya ly'ezzungu kakati munnange oyo asasulira omulere n'emirundi egisinga yamulagira n'oluyimba lw'abaakola ki lw'abayimba n'ekisembayo yeffe bannange nti lumu nali ŋŋamba abantu nti omusinga wa Lwenzululu yafuna obuzibu kubanga olunaddako jja kumbuuza nti bannange nga ebitongole eby'ennono nga nabyo bibuzizza omulimu Bwakabaka nga nabwo bubuzizza omulimu nakugambye luli twayinanga ani Dani Muliika ab'e Lwenzululu nga bayina omusinga wa Lwenzululu eggulo Katikkiro yayogedde ebigambo ebyamaanyi nenninda akone ku mabanja Mengo g'ebanja Central Government naye munnange kakati buli wamu bagamba onoyombera ne gy'osaka ekivaamu omanyi gwe nti nno obwakabaka bwa Buganda bubanja sente mpitirivu gavumenti eyo eryazamanyiza kabaka waffe eganidde wano mu Makindye Barracks Bombo wana wali airfields ezebukakataawo buli kintu kya Bwakabaka kye batuddemu ennaku zino bagaana okusasula amayumba agali mu kooti biki nabino bye baali bagamba mu bakomyawo ebyapa babivaako dda naye munange omuntu agenda n'agamba nti kati omusinga wa Lwenzululu bwe yabagambako ne bamusitukiramu mu abantu ba bulijjo mwaddawa mwekungako ne bagamba nti bamusimbye mu kooti ejjinja miliyoni y'Abannayuganda yayiiseeyo oba twasasudde ez'ekkooti oba buli muntu yasirika busirisi kakati naffe be balwanirira naffe tusaana twongeremu ku maanyi tulage abantu bano nti bwe babanga baguddeko obuzibu ku lwaffe
naffe tujja kujjayo ag'ombuto okulwanagana nabo naye kati tunuulira omusajja nga Besigye ali mu kkomera bamuleeta mu kkomera wano ne wabula abantu 10 ku kkooti basebo ne bannyabo bwe tubanga tunalwanyisa obwannakyemalira buli muntu alina okubaako kyawaayo mu butono bwakyo abantu bangi bajja bivaamu bagambe nti bannayuganda bakuttiza bwereere demokrasi okumufuna mumusasulira awatali kyo tugenda sigala mu nsi ffenna tufuuka emponga byoya kibazo bano baleeta ekintu baleeta kimu ku kimu kati kankubulireyo kino kibazo omanyi nti gavumenti kati yasazeewo nti nini nambayo kaadi yeyo nambayo eya nini kati ye tax identification nambayo eri tiini gye mbadde nayo yafudde olwo anti babadde bagamba abantu munone tiini ne mutanona tiini naye ng'ate identity card ez'omuzinona kati basazeewo endagamuntu yo bagenda wali mu kitongole bino nno mbimanyirwa kuba nze shadow minister wa internal affairs bagenda wali mu kitongole kya NIRA bajjeyo abeewandiisa bonna ereze enamba zammwe bazitwale mu revenue authority batandiko zibabanjizaako omusolo jjukira bwe wali weewandiisa wayogera bino gwani nze kibazo Peter okola kintu busuubuzi nobiteeka eri mu NIRA si bwetyo omanya ate bw'oba weewa omulimu ng'ogenze ku buko bagamba omuko gwendeese businessman y'omu kuba businessman wano mu kibuga emukono musajja avuga boda musajja watu oba atunda ffene naye business naye ku buko oyogera business ki maani kakati nawe bw'ogenda mu NIRA okwewandiisa bagamba okola mulimu ki ndi businessman byonna ebyo information gy'owaayo ojjukira ne mu kuwandiisa abantu babagambanga olowooza ofuna sente mmeka omwaka ng'omuntu atyabwa nabwe butudde awo agambe nti nze nfuna siringi ndi mponga byoya ng'ayongerako ebyo byonna bakulu babikuŋŋaanyiza babitadde ku nniiniyo era bagenda tandika okubanjiza okw'omusolo yi gavumenti yaffe nagamba luli school fees z'abaana za mu revenue authority olidde nagamba luli ennyumba z'abapangisa baagalako omusolo kyokka aba revenue baagalako rental tax naye n'aba local authority n'abekibuga baagalako property rates kwegamba bannayuganda mumanyi nti gwe womulira nti banambooze baabagabidde obukadde 10 Mwami Museveni aba teyatunze nteeye naye aba yakutte sente zammwe n'olwekyo we muwa omusolo 1 mujja kuwa omusolo mungi nnyo 2 omusolo mungi ennyo gwe muwa tegujja kuvaamu mpeereza ebyo byonna biva ku bwannakyemalira kubanga sente omukulu agula buwagizi n'olwekyo wabaawo omuntu alwanyisa obwannakyemalira mutegeere nti alwanirira ggwe oyinza okuba nga tokiraba butereevu omanyi abantu abamu buli we tusituka okulwanirira bino ebintu alowooza nti naffe tulwanira kutuula wali oli watudde naffe tukole ebyo oli byakola era olinaganza ebinkwata nze omanyi munange siri mu byabufuzi obirimu ssebo n'ennyabo oba oyagala kubanga woogenda obibeereramu nalumansi asoma pifiri sente ze luli obadde ogenda ewedmaster n'owandiikayo n'obubaluwo kati zigenda mu revenue authority ampuliriza lutindo ngenda kufuluma beti 10 kyabadde kyaki n'eddakiika 2 10 kye baleese mu palamenti tetukyabuuza kyazze ani yafunye baba waddezaaki Mwami Museveni yabadde agabana munyago n'ababaka ba palamenti wangi ennaku ezo bwe twali mu kalulu so wajja wano n'onkunyakunya twayisa trillion 4 esa supplementary budget kyokka tubulizaako emyezi 3 okutuuka mu next financial year kaakati sente ezo ne muyisibwamu omutemwa gwa sente munene kumpi obukadde 6 obuwumbi 6 nti bwa bagitaki parish development model classified expenditure yes basabo ne banyabo classified kitegeeza ndi president n'olukiiko olufuzi tubeesiga nnyo waliwo ebintu eggwanga bye likola nga byakyama nga bisaana bikolebwe mu kyama ku lw'obulungi bw'eggwanga nga singa tugamba nti tusabe embalirira ekyama kijja kuba kivuddewo
gamba singa omuntu tuba tumuwadde ssente agenda atubegere gavumenti ey'omuliraano bwe tujja ne tubireeta mu palamenti nti balage ani yazifuna atya yatwala mmeka eri gye twamutuma okubega tuba bategeera bwe tuba twagula mundu tetwagala ate abayekera bategeere nti twaguzeeyo emundu oba ekyuma ekiketta bwe kiti kyetuva tugamba nti pulezidenti tukwesize bangako ebintu byosasula ne byogula mu kyama nga ffe tukuwa buwi mutemwa gwa ssente gwe n'ogenda n'osaasaanya tukwesize ng'eggwanga kaakati ezo omukulu kwatandise okutola n'agamba nti ekimu ku bintu byateekwa okugula mu kyama be babaka ba palamenti nga bwe tugula emundu mukasirise nammwe kati naffe atugula mu kyama naye nga mmwe babaguze mu lwatu anti twategedde tutya mwami Museveni waliwo omwogezi omu yagamba nti Museveni alinganga mukazi mukadde nga yayagadde akalenzi akato bagenda ku mbaga akalenzi kazina kadde eno mu bitooke nga lyekazi ekkadde likasika likaze eno mu ttaala tojja kundiira byangate oli yagala nti ziringa za maama fiina owulidde mwami Museveni togamba mbu nno n'oyo eyazze okubuula wano mu gavumenti mulimu abantu abeetamiddwa ababaka ba palamenti abeetunda mu gavumenti yennyini mulimu abantu abaline mwami Museveni naye nga bo baagala gavumenti egwe be bakola olugambo abo yakubira Ssenyonyi n'amugaa nti Ssenyonyi n'ebifaananyi biibino abo gye bali ekirala ba civil servant abazitugabira kubanga omanyi bwe baba bazijja waliwo civil servant azikwata n'akabakasajja gana agatwalanga ssente kyokka bwe tugenda mu palamenti ne gatwekalizaako mbu gatubuuza ebibuuzo mu paaka oyo naye asobola okkiwaayo naye ne mwami Museveni yennyini kuba mwami Museveni anyumirwa nnyo palamenti ennafu buli lunaku anyumirwa ababaka ba palamenti bapya kuba omubaka wa palamenti buli wakakata afuuka muzibuzibu kubanga ebintu abatandise obyetegerera mu ngeri ey'enjawulo naye omubaka wa palamenti buli lunaku mwami Museveni anyumirwa abalala bagwe mu bwannakyemalira bw'osoma ebutabo bwa Machiavellian bagamba nti bw'oba oli nakyemalira buli muntu omulala yenna ateekwa kuba ku bunkenke okuggyako gwe ampuliriza kyova olaba bw'akutuma okubega akutumirako gye bayita counter intelligence ebaayo naawe akubega bw'akutuma okukuba nambooze naawe emabega wavaayo omulala ajja okukukuba nze nawulira n'abantu abamu nti bw'akuwa ssente ate akuweereza n'ababbi Bishop Zack Niringiye nkutumidde agambye atya Bishop muleke olidde oyo omu ku ba Bishop abaatuviirayoko naye ndowooza yagenda okulaba nga naffe baviriddeyo naffe eriyo n'omulala agambye nti bannaddiini ebyokusirika baba bakulimba bulimbi nti mu theology eriyo kye bayita liberation theology ono abawe beetu n'obuvunaanyizibwa si beetu n'obuvunaanyizibwa okwogera ku bikyamu ebiri mu nsi yenjiri ya Yesu Kristo bwe yajja kyova olaba bamugoberera first of all abayala yabaliisa naye waliwo munaddiini omu bamugamba yatwala ekifaananyi ky'abagoberezi beebweru n'agamba abazungu nti bannange mulabaawo obwana bufa enjala kati omuzungu najja atunula ku bwana obufa enjala namugamba nti bano bali mu bulabirizi ki nti obwange bwennyini namugamba nti Bishop ate gwe ng'olubuto olugo lunene mpuliriza Lutindo namboze kati mu classified tugula ebyokulwanyisa mu kyama atandise gula bantu nammwe ababaka twali tulina bagula mu kyama twabadde bakugulwa mu kyama ne babadde babaweeza ekyama ngeno eryakuba akadingiri nagandi bannange babano bazikola ki bazitwala